Bruno Betty twakiba waluli ne tubagamba omukazi asindika sigino ne sigino gyagisindika agenda kola ki kugenda era kati yakola ki yagenda eri yali sigino nga waliwo abamulaba yagenda sajja obadde kigambe yagenda yakita kakati Bruno Betty ne mukyala we July B Ata Bruno mulabe yekyanga ku TikTok byasigaliza yezinye bwezini yagenda yamugamba nti nokola embaga nze nali nyina ex wange gwennumya sikwagalangako bwe yamugambe ya rabbi nze nogenda okukiriza okunyanjula nalina ex wange gwe nabadde nnumya omukyalo oyo yagenze okutuuka okugenda abadde yagenda dda ge mazima omukyalo oyo ogenda okutuuka okugenda abadde yakola ki yagenda dda kubanga ne ku lunaku olwo olunaku lwe yajja ku birthday yali tasuze wa Bruno yasulawo kamera zamukwata ku Kitante Road okwo ng'atambula yali tasuze wa Bruno yava we yasula abadde nagamba omuntu amuweeyo ku kalamero ng'owakana ye wali abamusobola olunaku lwe yajja ku birthday eyo ayina we yasula era mu kusulayo n'agamba oli we yasula nti nyina omukolo oli n'akwata ekitale tebba n'amugamba kati ogenda kukola otya nti njagala olugoye baalutumya ne baluleetawo nyini we yali lwe yayambala olw'omukolo ono bwino gwenkuwa okuwa solid information byaddala ataliko wadde omunyankola agayita agakyenki kolamba wateredde lwabako otula side emu watanze nasala okuweereza abantu uliriza nze amawulire gennyina omunyankole agayita agacwenkwire wamanyi botiki agacwenkwire gaba tegaliko wadde tondo ly'omucuncu era ono kyali bukola omugati aguse gwonna uliriza kakati omuwala oyo yasulawa we yasula uliriza we yalabako ng'asuze kamera nze zamukwata nga womanyi we situula era olugoye olwo lwe yali ayambadde gye baali baluguze kakati najja ku birthday y'emitwalo 25 nga java bamuwaddaago kwe kuteekawo embeera byonna yayogera bituufu nagamba mu ntandikwa nga sinnamanya bino byonna nti yali asindika sigino nti ono aneesibako obwesibi ndowooza nawe wakirabye kyova olaba Bruno omusajja wattu asindika amannya obwamusika wagira ati okitegeera kubanga newaka abadde takyasulayo era ng'olunaku olumu ayina mu kibuga gyasula olunaku olumu yesulyako nemunyonyo olwo n'agendako eri ebiziga tebamuwasa oyo omwana tebamuwasa nkwetereka vidiyo ng'ali emunyonyo nkwetereka vidiyo ng'ali emunyonyo kanywanyi mulageeko nze ndiwo emunyonyo gwesebo uliriza nze ndiwo emunyonyo bw'owulyanga nga nkubye mu ttooki ekintu mba netegereza neŋŋaane wano atava kalamero wano anoonyawo ki kaakati ono kyaleseyo kiri bwe kiti tetulyako ng'onyiigira ono nga nyiigira wamanze ekintu ekituufu kiri bwe kiti asigala kwogera alugula ekiteeteeyi naye ekiteeteeyi ebyaddala kiri bwe kiti nga bw'onookwata omuntu ne mubaako we musuze naye nakera ku makya nga talina lugoye lwagerako nti odduka ku botiki n'omugulira ki emergency kiteeteeyi omwana waawe mukubi watuwa naye olwo olunaku lwagira era n'okuva ku mukolo wennyini byebyo byonna truth be told omwana abadde tasulayo nga lwaba asuzeyo nga awe yaganye kyali bwe kiti afuna omulenzi amudisappointinga agamba omulenzi nze ssebo ndi maanyi bagenda nakunkuba embaga kati ono azigwamu very fast olw'okuba nti yeye alina laavu ennene bwe bamugamba mbuno nti no nzikiriza tugenda kugira tukole n'emikolo ya papa akoze whatsapp group akoze biki kati oli amusindikira signal era yamuganyiza nadde nnumya x nali nnumya x bwe yamugambye omwala nali nnumya x
pa kati olumu omwana asula eno munyonyo bwe munyonyo asulayo busuzi okitegeera asulayo busuzi era ne ku mukolo gwa birthday ogwo teyamanya nti bamukoledde kasabu nti waliwo ne cameras yeekanga nnyo ng'alabye kamera nga takyasobola kivaamu kati mu kamera n'afuuka gyetiri netandika fiction nti owaaye mwena abandabye eyo nze ono simulinaako kakwate ku neesibako nze bibe naye byaggwa kubanga ku mawulire gwe nafunye wammawuliriza nti ne waaba yasula n'emikono nga biwedde ekinene ennyo asobola okuba nga mu wiiki yasulangayo emirundi 2 ate nga gyakulemwa anza n'okuba bamusajja lwebamukubanga omugole basulangayo of course mission kawumbi kalina okukolebwa ono nga bagabe nti balina ekiguruupu tali yekka kyekimuje wa Bruno nkugambe eri twali tulina gwe tulumya naye mu kulumya tukolirako n'ebirala tufunirako olwere mu bazadde ebintu bitufunye biki balina ekiguruupu ekyaddala ate era ekiguruupu ekyo mukulu ekisooka kya byonna Bruno Betty nga we yeeyita amannya gombi oba ga kikazi oba gaki oba gategeeza siteera kyategeeza Betty yayambala engatta etamutuuka omuntu waddemu okugira kati nze Bruno Betty newanyigira ngenda kuba mwetaaga ddi ogwani ekisooka kya byonna sakozi tuteekeddwa okumanya ekintu kimu abavubuka abakazi abo balina levu oba balina sayizi oteekeddwa omuntu omwavu oteekeddwa okufuna ekyo ekijja mu ssente zo kitegedde bulungi omwavu ekibawo kyogenda nakyo tosobola kukola mbaga nga bagana badde bagamba n'okola embaga ate omuwala nga tasula wuwo ku papa namaalo ati osobola kutunulira omukazi n'ogamba mu butuufu oba si wange nga tokkiriza kati okupuluvinga ddanga nti oyo omukazi wange oteekeddwa kukola ebyo ojjukira ku mukolo gwa surprise yazinanga n'okumukwata kaatya nga atya era ekyavamu yalaba nga bajja kitegeera nti amutidde ate ye n'azina n'amusooka mu maaso so kati abavubuka bonna nze nandibadde ndowooza nti obanga ogenda okuwasa manya sayizi yo manya omuntu womukwatagana ne gwe ofunye omukazi ennaku 2 ng'oteekateeka mbaga kubanga sakasati Bruno Betty bali wazadde emyaka 5 kakati era ndozaalwa waliwo ebintu ekisooka kyabira nti abakazi bano sakozi batwagalako n'adulesi sakozi oyo aliki akoleyo ki abakazi bane batwetaagako sakozi oyo singa muliraana asobola okutuukirira gundi kati obutepimira muze mubi naye kyamukisa mulungi kati Bruno Betty ndooza ayize kati agenda kuddayo ase tulinge bulungi nnyo afune omukazi amufiitingamu kubanga omwavu yenna omumanye omuntu aba nekiyeetaaga nekyayagala kakati sakozi abawala nga bakyatambulira mu gurupu baba bazibu bakufumba omuwala alina enjala ziriko gundi mpanvu bweti tosobola kufumba jasiti avuga bo kye bayina olwokuba nti wayimirira ku TV awo oba nakwata essimu ye yalooza nti bonna babitegeera abantu bategeera birala kati oyo omukyala nzakuba nagasa nze ngaoga nti wanyinga nze saa nnyo okwogera ku mukazi oyo kuba nze mumanyi omukazi waffe ku kyalo ow'e Masaka togamba ekigambo negaze mumanyi emmanyi ne lwakuba nti waliwo ogamba nti munnange munywanyi tuli wa munywanyi omukazi oyo twamunenya ku luli naye twakolamu obuzibu kubanga yali mukoowu kyekyamukoya embeera gye yali mukoowu kubanga gye yali alina okuvaayo ng'akooye ate
kugamba yali akola bichi ebyo omukazi yali mukoowu ng'alaba wano waali tewali wadde ekiriwo yeekooyedde olwedde sente azirina kugamba ng'alowooza byonna byolaba ono aleesa akamulimuli akataliimu wooteri asuze mu ya bbeeyi n'agamba ne kammale gakola ki n'amanya nti omukazi yali waki wa bbeeyi so lwaki yajja mu kamera yajja mukoowu era omanyi bano bakola gundi mukola biki agamba kakole ono nkikole bwe nti surprise eyo gye mukola ye yaleeta obuzibu omukazi nga yeekooyedde era twabagamba nti omukazi alabika alina ki ekizibu naye ekizibu kyagenda okufuna bakazi bangi bwe batyo David akyogeddeko enjala ezo zibalimba nalowooza nti bakabi ate n'abasajja bayize nze n'abasajja bange nga 20 akugamba oyamuwa akakadde n'engendayo lumu n'aleka bulunowo n'omusuula abakazi abasajja kati abalina ssente zaabwe nze mbamanyi nga abasajja bakulu b'amaanyi balina n'amakabani ag'amaanyi eno intaneti eyajja n'abavubuka we bali abayita namugamba gundi damba emu ndeetera oyo namugamba mmeka abantu tebakyayagala kwerumya balina ssente zaabwe tebakyayagala kudda mu sayansi oyo okitegedde so kati abawala nze kyembasaba mwegendereze mubeere ne babuluno bammwe n'emizannyo mugizannye kubanga ababuluno be bajja babeererawo ebbanga lyonna kubanga kati oli yali mukulayira ono nengale nga tulina babizibu omere waliwo puroguramu gye twakoze ya bizibu bya bwerere tubadde tuli kubadde ttaka ne bagenda okusiba ow'oluyimba watuukidde bagenda kunsiba mu Uganda bw'osiba omwavu oba oviiridde ngaatambula ne bayibuli tetutasobola kuleekaana njagala mwekali ndeetera waipusi kaze ebintu byakyuseemu njagala mubeere nga mutambulira mu personal hygiene obuyonjo abasajja mugayaala nnyo ate tukola nnyo mukoowa otusanze tuli ku kesi ya Bruno Betty ya Bruno Betty tumusomere kyawandiikibwa kubanga nze sikyagala bantu kuntwala mu makooti nakunjajinga tugenda kumusomera ekyawandiikibwa Bruno Betty tugenda kumusomera ekyawandiikibwa Proverbs 11 eyogera ki egamba etya egamba he who troubles his own house will inherit the wind and the fool will be a servant to the wise of heart. Bruno Betty obufumbo talina Bible bwekoze eki Bruno Betty is a fool. Si byange bigambo bya Bible okategedde omusiru ennyo asanyusa omusima gw'omugezi Faruku tuyeyonja basiiba mu nfuufu y'amakinje tomulaba obukyafu obumuliko taata wabugyewa tolaba Faruku mu bubiri bayonjo tubakubiriza okubeera nga mukola ki simanyi Irene yabukuyigiriza buwaipusi byonna yataddemu maama ate biti yakatolaba nze bwe mbyogerako nga bagamba pazo buwaipusi ate bulimu eddogo buli eri muwayi leka nkukuute kubanga gwe nambemu obukyafu mwabufuulira ddala nabalaba enfuufu we salama oyo salama roodi makindi ebizibu biringa ebizibu tebakakozesa mirundi ebiri ngenda kwanko mumawa wali ate anko mumawa bannange yate simanyi lebaddange ayaya anko mumawa kikambwe kino sikirabangako kakati naye ate kamale bayonja ekyawandiikibwa kikoze eki bayibuli esomye okuuta bukuusa nawe yasebedde bayibuli egambye etya He who troubles his own house. Oyo yenna ayeekera ennyumba ye. Who troubles his own house
will inherit the wind. Ajavuna mpewo. And the fool will be a servant to the wise of heart. Omuntu akola ki? Kakati puzzle ogondi Bruno Betty yabadde full twoli yabadde servant kwoli ayakoze eki? Tegedde. Ngamaliriza wipes. Kati Bible yakoze. No puzzle. Ono no sabo. Wabete kali abasinzeeko. Anyirira. Lero daviko. Buchafu obuli kuona. Tuwa chimu chiafu wala. Nedda. Kutumye sibanyi. Nakubaza baluge. Wamaze. Bali daviko. Eze ibuyonjo bimanyi. Aya okunaba yakufuukira ya kufuulira Kandi ddala. muyonjo muko. Daviko mu basinze. Anabira kinga nenchaka era kola. Ndi muyonjo. Naye oli muyonjo. Imanyi kuva dda. Ikoze zakibate. Sola bisebubi. Kakati ekigenda okutuyamba ku Bayibuli eno kwe kuleekaana n'abantu. Bayibuli ate abantu tebakunyiigira tebakujajinga kubanga oba oyogera mukama waffe kyakola kiyayogera. A good man will obtain a favor from the Lord, but a man of wicked intentions he will condemn. Aganidwa. Akazungu akaina Bwekiri. Akoze eki? Aganidwa. Kyekiddako. Akomererwe. Ayongerwa bamugamba obutawuliriza. Bino bigambo bya mukama waffe. An excellent wife is the crown of her husband, but she who causes a shame is like a rootness in his bone. Gwe gye wagenze walaziibwa. Ekera Bruno Betty. Yagala okutuswaza. Omwana oli obuwala Bayibuli kye yali emugamba. Olagawa. Kyova okoma wane wani. Wa Bruno Betty otuula ofumbe. Va ku bigambo by'aba mmawa. Bayibuli kye emugamba omwana muwala oyo. Emaliriza eti. The thoughts of lightness are right, but the counsels of wicked are deceitful. The words of wicked are lie in the weight of blood, but the mouth of upright will deliver them. Okay. Okwagalana kubeeyo. Pazania kuyigiriza Bible. Okuwogana n'ensi eno togenda kusobola. Ebintu byonna mukama waffe yabikola ki? Yabisenga. Ate eno Bayibuli enkadde endagaano enkadde. Endagaano enkadde erimu ebintu ebiki? Ebituufu kyovola abantu yeno yo ngikuumanga kaleera ka mwana sigita. Soka buli ye mumezi. Ze ngulima bbali. Ze ngulima bbali. Namwe Bruno Betty ajja banyiigira byammwe. Ze nsibiriimu ebintu. Bayibuli ye mumezi. Omukazi yanobye. Sinabagawulira ze ndi ku kitabo kyanywezezza bigambo bya mukama waffe. Nze kwe neesigamye. Sina wenda bibira. Sivunaanibwa. Naye Bruno okusinziira ku bibadde wabadde akisuubira. Omayinza kati kankubula ekintu kimu nti Bruno ogenda okuwasa omukazi oyo alina we yamujja era baatika bintu bya mukazi sajja yamujja byali alina ennyumba mwabeera era omusajja nagamba mumututte ntumututte kati ye oli gwe yali ayagala okulumya omukazi okukola omukolo ogwo kati omukazi yo okujja mu mukolo yali akulumya x okitegera ye Bruno teyamanya nti alina ebizibu by'omuntu byazza okukola okitegera ye teyamanya nti sente ze zaali mu kwonoona mu mbaga alina gwali mu kulumya ate ekyokubiri ono omukazi yajja wa Bruno ne mukolo gonna nga bitubira na binayo bidde bitambula nti yajja kubetega kufunirawo Bruno kufuna ddala libako ne musuula kati wali nze oli program ode nagamba nina yampe mitwala ameka ngayagala namba ya muwala oyo okitegera ngayagala namba yoyo mukazi era ndowooza lulimba dde siginonyala kuba nti abadde mukyala wa kyaliwa ne kati ngenda kugifuna n'abagampe okitegera ate baba asiba munyonyo ng'asiba yeetala kalameero aba akyali gwe bagambe nti ewu okuva bamuwasa asula ennaku 2 mu wiiki oba mu mwezi ayinza okuba nga wa Bruno baba bawezezza omwaka tanasulayo myezi 2 ewaani okitegera kati mukyo Bruno saawa zino atuule wansi tewali amugoba kumutwala mu bufumbo asooka atuule wansi owulira lwakuba nti abantu baagala nnyo ebintu by'okuwasa n'obbatenda amaanyi omukazi yateeka oli ku pressure nze omanyi nti yamugamba nti nze okukwatako manya okubaako kye tukola osobola kumpasa era onaakolera ku pressure nze ne meeting nazirimu ez'embaga zabeeranga eri Kosovo okitegera kati kyo kye ŋŋamba nti kati saawa zino Bruno alina okumanya engatto ye entuufu gy'alina okukola ki okwambala
ate abavubuka mubba byapa mutwala byapa kati awo ensonga ezo Bruno kimwadde ekyokuyiga ekirungi amazima gali nti Ben yabba mukopa fambo ekintu ekyo si kirungi kibi nnyo bw'abambo yakikola kibi nnyo kubanga ngenda kubulya Faluku omuntu yenna akwana wadde okwana kunyonyola mukyala we kyeki yali mukyala ng'abeera naye lwaki ogaa nti mukyala we kyeki si wampetambu awo newaba si wampeta abantu bangi abempetolooza bali bameka abempetolooza bali bameka kakati omuze gw'okutwala omuntu mbw ate simanyi ono malaya wano kisimanyi tannamukuba mpeta simanyi biki opafamba alina obujulizi nti oyo Nambwa yali mukazi we yo okusinziira bw'ayogera era ggumiza nti abuyina bujulizi ki opa era mwana suna bena bagamba nti yali mukazi w'oyo musajja opa asobola otuwa ku bujulizi ti Nambwa yali mukazi we yabuyina okusinziira ku ye yabuyina okusinziira ku ye n'obufuula mukagundi bubeerawo abulina ki ekifuula omuntu mukagundi church obujulizi bwa church oluusi n'omwana opa amulinamu tamuyinamu naye okuzaala muntu yasalawo ku bibiri amulinako ki omuntu yasalawo nti azaale ku church olina akakode gwe koteekamu ng'ogenda ozaalako njakuuza kati nnyo mwami namba emu singa essaawa ya leero oba famba alabika alinayo omwana ndowooza simanyi alabika alinamu waafa kati nga bagaba ebintu ne Nambwa yafuna asobola ofuna nkuwa ekyokulabirako Nambwa yafuna katugende ku kyakabaawo omugenzi Adamu Lwano omumanyi bulungi mukyala gwe yalina waka Namyalo omumanyi yamuyinamu omwana yazaala omwana n'afa otyo kimanya nti yazaala n'afa naye nze nalaba nti tamuyinamu mwana tabuuza kutegeera yazaala omwana n'afa Nambwa yafuna ku bintu bya opa babuuza ono gwe tubuuza tafuna akati ebintu bino biri bwe biti okusinziira ku Uganda nedda suna yabba omukazi nedda okusinziira ku Uganda nga bwetambula okusinziira Uganda nga bwetambula omukazi oyo bw'abanga yali yagenda mu kazigo aka opa nanga amufumbira emmere ng'abeera naye yamujja na Luweero lindako ng'abeera naye okusira Uganda nga bweri okusira Uganda nga bweri bw'abanga yamuleeta n'amugamba tubeere awo kubanga obufumbo bwe butandika okubeera omukazi w'omuntu n'omwami n'amugamba tubeere awo n'agula essepiki n'amufumbira n'amwoleza ne babeera okumala emyaka 5 oba 3 bali bamaze okukola obufumbo nga babulako okubutongoza kakati wakati nga bamulako okubutongoza mu mateeka kubanga obufumbo bwe Uganda bwe bukola ki bwe butandika tosobola kuŋŋamba nti ŋŋenze ewaka sanze mukaddankani ayoza engoye abeera naye amufumbira emmere ne mugamba musi mukaddankani okugjako ngo bano nti abadde amugwira mwenge mu bbaala nedda bano nti abadde amugwira omwenge mu bbaala namulabako naye awo ekyo kyanjawulo yanyakula suuna tukize tugaane bwe kibanga bwe kiri yanyakula nze mbabuulira era nze Dangani omuwala ng'abadde amulina awo ku bbali oba ono nsobola omwagala bwemba ate era waliwo abatakikola naye ate omuwala ali ewa Dangani agolola engoye afumba nemusangayo ali ku ttooka anyiga ninga ati si mukazi we Uganda etambula etya sibayimbe we mukiraba Nambwa yakola bubi okukwata Suuna Bbeere opa agamba mbu yabasanga ne mmotoka nga bakiisinga ku mukazi wo n'osookodde ebbali kisoboka opa alimba teyabasanga jasi kati waali anyumisa mboozi opa anyumisaamu kati opa waali ssaawa zino kino ekintu kimuyamba okitegeera kuba ye muntu wa mawulire
ate endongo yagala nnyo ebere mawulire jukira kati jukira opa muzibu waina nti amawulire gamuzira yakolako ne uli amawulire go mubamukutene mukomusajja bagapangira wali ku street naye ng'omusajja teyaliyo okitegeera kyenkugamba so nti Faruku opa ssaawa zino kyalimu omanyi bangaye nti abadde ayogera enambwayo ng'abasaabaddiŋŋane era lwakuba tazze wano mbanya amukwata mavumbavumba speed mugaye tulaye ku message yo nnambwayo okitegeera mugaye nti wayi soko gyeyo ku message yo tulage ku nnambwayo muli kuki kuba nenga gye namulabye nga omudumu gyatunuzzaamu Suna Ben agukuba Suna Ben nti kiki n'agamba Suna Ben alina okukkiriza nti kati ono omukyala wuwe era ebintu basi yangambye ennaku ziwadde boogera mu message opa abadde ayogera mubadde ayogera n'ennambwayo nga basaba nga musaba okuddiŋŋana era nti era babadde mu nteekateeka za kuddiŋŋana kati nze bwe nalabye kino kati opa agamba nti mugabane kati manya nti opa kyabadde asaba nambwayo okuddiŋŋana mu message zaabwe kati opa tayinza kuba ku saidi ya Suna akuba nambwayo asake kumubbako mukazi kati yaganye omukazi oli akube Suna Ben ono bagabane adde wa mukazi we kumubbako muganzi we si mukazi we muganzi we kati gwe kyomanya opa ali mukudikudo manyi nambwayo yawasawo ku opa kati ndowooza era n'ennambwayo ogenda wa Suna Ben yali yesasuza opa kweyo ensonga gyamukolako naye nze mbadde lwakuba nti opa tazze kyekibadde kyekinnumye abakujja mbadde emboozi ya opa olabamuki emboozi ya opa saawa zino ayogeza kye bayita okuba nti ayinamu kiri wanzibako omukyala okitegeera kati kokirabe era ayina ne watuuka n'ayimba akayimba izego demu yandaga site namufuna ku sipiidi era yagenda ku sipiidi kati mucho saawa zino era opa kati saawa zino ne waba ayina meaning ali mugifuuwa agifuuwa Suna Ben bagabana ebintu n'ennambwayo kuba yali mu nteekateeka ezidde wa nnambwayo wangi ebintu bya opa kakati ebintu bya opa omanyi wokola interview ennyinyi tukiziba okwogera ebigo byogedde n'ebyogana eri singa watotegeera nnyo nga nze bikukyankalanako nambwayo okulabirira opa nambwayo yali asasula bbanja kuba ebintu nambwayo byasiza okufuna mu opa byebingi opa afunye mu bitini sakozi nze okunzija obujja mu kyalo nondeeta e Kampala kiba kinenyi kuba nze nalabako Suna Ben nga yakatuuka e Kampala bw'ati nga omutuma ku climax n'omugamba omutwala ku climax n'omugamba weekomyewo wovudde nga tasobola kwekomyawo yenna ye opa kyakolera nambwayo kuba Suna Ben twamureceiving ekiro ng'akutte kaveera wawe Salama Road gundi bagiyita walina aspirini tya tuvula luli kunakubira n'enkubuuza era awe baasulanga sente zina zinonanga twasulanga munze aspirini liri pazo babijje tusoma tia nditi oyambukiraawo ng'omusajja atusasula ennyumba abeera fo twali omuyita bulesa tegeza babiri bano bamanyi abasatu kyovula luli nakugamba nti wemba njogera ku Suna Ben ne pazo njogera ku bantu bemmanyiiko era weyajja twamunona n'enkuba etonnya ekiro nga bodaboda emutaddaawo naye ng'omugati bodaboda ekujja tasobola kwekomyawo ate yaawo yali mukulu ekimala Suna Ben twabikoze emyaka nga 5 tabikoledde ebbanga ddene giwera kati nalabye opa nga ayogera okutematema mu interview zayo zombiriri omanyi lwaki tezikwatagana nambwayi yagamba ettaka liri lye baagula lyali ly'abaana baabwe mu bigambo bye kati ebyenjogera bigambo bya babiri oba njogera bigambo bya basatu yagambye omwana we yawezezza omwaka gumu mu mwezi guno gwe tulimu ebigambo bya nambwayi wiki emu ewedde mabega bigambo bya nambwayi baagula ettaka ly'abaana baabwe kaakati ebigambo bya Suna Ben yagambye bw'ati abanjiza ekyapa emyaka emeka ebigambo bya Suna kitegeeza Suna yamala okusasula ettaka nga nambwayi talina lubuto
nga tannazaala naye nga Nambwa yagambye nti ettaka ly'abaana baabwe oba yapulaninga ndo bagula betunazaala tekyabaddemu kitegeeza Nambwa yapulaninga okutwala ebintu bya Ssuuna Bbeeni olunaku lwe yamugamba nti togula Bulenga tugende ogule ewa Aji Kamoga. Opa Fambo yagambye Nambwa mu bulamu bwe yalina jjajjaawe omu yekka yafa naye nga jjajjaawe ku ssimu yamussaako my best friend nga waakuba essimu era nga ne Opa ayogera ne jjajja nga malina okumusindikirayo ssente naye olunaku lumu best yakuba essimu Nambwa alina atakwata. Opa namugamba yi jjajja gwe tusigazza yekka ati kwata essimu kijja kulabika bubi. Namugamba bino bireke biveemu kati najja nga akuba oli nga takwata. Olunaku lumu Opa aba ava kukola ayingira ewaka asanga Ssuuna ali ku mimwa jikutemya ali ku mimwa naye n'agumawo. omuntu kisinzira reaction yosobola okuguma. Kaakati walaba best yona akuba nnyo amasimu n'asaba Nambwa n'amugamba olwo gwe nkubirako naye mpa ku simu yaganya okukwata eyange mubanja najjamu namba 5 n'agenda ng'aziwandiika kati waziwandiika naye nga eya Ssuuna tekimuli mu bwongo kati naye yaliko yawandiika buwandiisi ennamba ezibadde zikuba 5 zibadde zifuula bize nnyo Nambwa naye eya Ssuuna naye yasembayo aliko genda nga akuba emu ku emu kati eya Ssuuna Bbeeni agala ogisaamu nga ye besti n'agamba besti mujjo yakuba kyeyakola n'afuluma ndowooza n'agenda oba bakiruba n'afuna akazaala n'asooka n'abeerako eyo. Nambwa n'atamukubira n'olwokubiri olwokusatu Opa n'akuba Nambwa nga takwata n'addamu n'akuba nga mutadde mu blacklist kakiyavaakumu nga amaze ennaku 5 yali anobye kati agenda okudda asanga Nambwa yaliwa Ssuuna Bbeeni wali mu kufumba nga yeesibye na ttawulo bali baneiba Opa yali asula ano nga Ssuuna Bbeeni asula n'atuula ku lubalaza n'akaaba kiyakola n'atambula n'agenda. Opa bino abyogerera mu gundi ki Nambwa yabikkiriza Nambwa italina kintu kimu kiyawakanyizza naye mu message commentinga otunulira omanyi Opa yali aganya amawulire kubanza ono ekyalwange yamukubirako yagala okola interview n'agamba mwana ebintu ewe naayogera nti bajja kunjajinga bubi nyinza okwota obutakusaidia Ssuuna Bbeeni oba Nambwa yo ndi banjajinga bubi ekirala basooka beetwala mu bintu byabwe. Kati Opa yagamba ekyasinze okumuleeta bataddemu nnyo erinnya lye n'omwana naye tabyetaaga ye ng'omuyimbi kati abyetaaga era essaawa yaliwo kati Opa kati bali mu kkubagana Opa Puzzle Ssuuna Bbeeni bali awo bakubagana kuba eno interview ono jagambye nange nagiraba ey'omwana ono kati agenda tubulyayo Opa nti bwamala osanga Ssuuna Bbeeni ng'ono afumba emmere wa Ssuuna Bbeeni mukabanga ako yamala naddamu neyeegattamuko ate kati omwana agiramuwa anti baadde baga nti omwana wa Opa Fambo kati Opa interview yasookera ddala yakireeta Opa agamba amaze emyaka 2 n'ekitundu nga bawukanye ne Nambwa naye omwezi wali gwakayitawo gumu Nambwa bamugamba ali lubuto nga gwakayitawo gutya nga baawukanye n'agamba Nambwa bamugambye aliki ali lubuto kaakati kati Opa atambuza ndongo ayagala labirira mwana ayagala ate nga emunyini yeetaaga obuyambi kati eby'abaana biveeko era interview yasembyeyo kukola yagambye twamuntu yenna addamu kukola interview ng'amubuuza ku mwana naga kijja kulabika bubi omwana naga ajja kulabika bubi omwana ono ng'akuze atule interview ze bana abasatu nga baamuteekangamu kuba omwana talina kyamanyi n'agamba bantu bamubuuze ku Ssuuna Bbeeni na Nambwa ayo kyekiruma Opa mu bintu bino okuvaayo okujja ekiruma Opa mu bigambo bye yagambye mu bulamu yetafunanga
interview nabaddewo yakyatudde kale tugende mpola saa 10 namukuwa yakyatudde kakitega byenjogera simuwaayira ate yakyatudde omuntu okutali saagala kumuwaayira ndi muntu mukulu yagambye kana akantu yagambye kanyuvu era n'agamba ye yakitegeera kaseera ba Uncle Suuna nga yekyanzeemu yakimanya buli kimu agenda kukigaba ate Duncan gye yakoze Duncan interview gye yakoze ku ambassador omanyi interview zino ngenze ziguberera nnyo nga nzija kubamanyi ddala balinanye Suuna Ben ambassador yagambye we bagulira poloti eyo Nambwayi yabatwala nga ne Suuna Ben tanabakwana Nambwayi okiwulira era Nambwayi Suuna Ben agenda kugula poloti eyo Suuna Ben agenda kugula poloti eyo ono yabatwalanga buloka amanyi Kamoga so singa mukazi wa Suuna Ben nga tanabana mukwana okiwulira ambassador we yagambye kati ndowooza ono namala okulaba nti kamaze okugula poloti yaana awo nyina n'omwetega kati Nambwayi yagambye Nambwayi ayina interview yakoze wanko sendi kati tutemaliwa interview mulabe na opa ne Nambwayi yani ne bamubuuza Suuna Ben yali muganzi wo wali mukyala wali ki n'abaako engeri yakizeemu awo akose namubuuza lwaki olikodinga nnyo n'agamba nti nze njagala obujulizi namubuuza mwali mugenda kugula poloti mwagenda abantu bameka ti basatu namubuuza okakasa otya anti nalikodinga namugamba olwa mwolikodinga nti ye namugamba wakajje wange emirundi mingi wakalikodinga video mmeka era zimpi namugamba nesizina kati ngenda zikulaga nja kusurprise nga zikulage Nambwayi ensobi gyakyasoose okukola era kyova nti Suuna Ben akyalidinza omuzannyo guno tyakyaganye Suuna Ben abakujja kukola interview waliwo kati yandiyogedde ebigambo bingi ng'anyiize naye kati yasirika akakkana obusungu Nambwayi ye interview zaali mu kukola yalaze abantu abategeera nti yapulaninga okutwala ebintu bya Suuna Ben nga tanadde nakumwagala nga tanana kuzaala mwana oyo yakipulaninga kuva dda yali akipulaninze okitegedde bulungi kubanga Nambwayi waliwo omukazi yasooka muka Suuna Ben yali yeeta looya Nambwayi ayina gundi bajja yamulikodinga awo nga tanakutuuka eyo Nambwayi wano sitole nga yazazikola zonna ne munne gwali naye eno wamawulire munne bwe batandika ekintu kino bw'ova nkuproduce ogenda ku siini nasooka nafumiza omukyalo yabadde agakola mu gundi agenda mu field lwakuba nti gwe nawe twategedde kati gyogwa beti abadde akuba twategedde kati gyogwa naye mu yonna Sakozi ensonga eri wano nga tulina kunoonya abantu balala bonna Haji Kamoga nga gwe amutuukirira mbadde nkusaba okwate Haji Kamoga mufune omuntu oba seeko bafaaza omunaddiini yenna bayite Suuna Ben bayite Nambwayi kubanga ebintu biragwe bitambulyako omuntu amanyi tufa omuntu ogu bigugira kati wa Kamoga Haji Kamoga batuule nga si byamawulire kuba mawulire ayinza okutya okuswala agambe Sheikh Ayina n'abazze nti bassebo ne bannyabo Suuna Ben ye yagula wano Suuna Ben ku biti yagamba atya ayina ndebe wawulire bamukubira n'abagamba ndi mukulya mbizi yange embizi kyokuntu naye ku biti yagamba yeewuunya omuntu nga Nambwayi akaaba obuzigo obwekinakunaku kati ate nekira wenafudde confuse Suuna Ben we yagambira mutafunanga kyapa kyokka ate waliwo oyo gye nawulidde mbu yasaba amazzi mu kusaba amazzi otwalayo obukakafu nti wawo n'atwala ye bamusirikirako Kamoga musale bwekirimyawo andi bikibaiti ekyokusaba amazzi Suuna Ben yagamba tufune kyansiga olwabukedde genda maaso bino nkola birala police nze wano wenyini wano wenjogerera I want to refute everything nkola nganze company police tetukkiriza kukola ki kugira era kyobula kubukedde tebiriyo lindako kituufu kyayogadde omukulu ono munnange Fifi yali mukozi wa Bukedde neki yamukola oba okyeradde temuwandiikangako
abona bali bavuddeyo ekyo nawe okimanyi abona bali bavuddeyo kyekugamba abona bali bavuddeyo sanyu robinemuluka ekikyali different ekyali kitya ekyali sanyu ekyakasumaali bali bakuba kasumaali ate okitegera bali bakuba kasumaali amawuliriza baideni waliyo kukamera kasumaali mwakola mutya dance kasumaali bali mutya Besa wamani chibi ekyamazzi kyebalese Suna Beni agamba by that time yasabira amazzi ekyapa bakimuweereza ku simu naye nga kuliko ki n'agenda n'asabirako amazzi okitegeera kati bagenda ekyapa okirabako physically yakiraba ku ki ku internet nga ate kiriko amannya abiri naye ekyamazzi kyo yaliko omu awe nasabira bapiera oba national water okuli Samu Apidero okuli Shiba okuli Vivian Newumbe bali tuumomu muveeyo nammwe ensonga zino kubanga akati erinnya yammwe mweriri mukole ki mukigire bakiriyalinge bategeera naye ebintu by'abana abantu gundi Nambwayo geemu eno etuuka ku leve endala akwata Nalongo amukubira bayogera for 5 hours Nambwayo n'editingamu eddakiika 2 ze yawa ab'amawulire. That's according to Nalongo kuba ne interview ne dobozi lyendiyina Nalongo bagamba bayogera bingi ono n'asalamu ekikye kyayagala okulaga nti nno ki Suna Beni ye mubi yekka mubiri ensonga Nalongo agamba Imelda era yagambye oyo amumanyi kuba Suna Beni gye yabba Imelda mukwano nnyo gwa Duncan yabenda babubbi bakazi babanne Suna Beni gye yanziba yali mukwano gwa Duncan nga babeera wali ku Moland po Duncan olabye ne manyi Nalongo agamba ekituufu kiri nti Suna Beni bigambo by'okulabirira abaana ekyo kyo kyamugwa kkono naye kyagamba ebiseera bye yalabiramu Nambwayo n'ettaka we baaligulira Nambwayo alimba yali talina yadde nusu olwatana lusobola okugatta ku muntu kuba n'akasimu ke yali akwata yali akasibisa rubber band naye mukazi mujja yandiyogedde kyawo okitegeera n'agamba ekyokumutwa era emfasazinga n'agamba nti Nambwayo mu bino ebintu byonna yali bulooka ye nga Nalongo n'agamba ekyettaka eryo digula naye yakitegeerako kuba baayombanga ne babeeramu n'ennaku ze bakwatagana wabula ekyali kitambula mawulire mbu Nalongo ali lubuto ssaawa zino yakiganye yagambye ekyo balimba tali lubuto yazaala abalongo be omu n'abuuka era Nalongo wonyini we yagambidde tusaba Nambwayo olubuto terudda mabega ludda mu maaso twagala tululabe kati awo Nalongo Nambwayo yabakubye kuteeka eno n'agamba okusinza mu omusawo ati yagambye okusinza mu byempitamu stress nyinza okufuna miscarriage yamugambye kedifendinze mangu okitegera awo n'abakuba eyo teeki Nalongo omusawo yakimugambye gwe so ebintu ate yagambye ebintu byayitamu akyasobola waliwo 50-50 okukola ki okufuna miscarriage mukyasobola okuddamu omubuuza nga biki but Nalongo agamba bano abantu already omukazi alabika yajjanga already amanyi kyayagala okubba kubanga baali ba mukwano bwe bati era nga ne waba agenda okukola surprise yakolirako Suna Beni surprise ya birthday yayita mu Nambwayo okitegeera n'agamba okumanya Nambwayo mubinyo yategeera n'okutegeera nti nno Suna Beni ne Grace Khan nga ye tafaayo agamba nze ndya kintu kyange okola ki kale mbu bekola ki bekwasaganya yagambye mbu Nambwayo yategeera nti Grace Khan sasi ku nnyama nani era nangamba yalabako ne noodles eza Grace ku simu yani Yasuna noodles nti ate Suna mu kusaba noodles ate ye kabaka
Namugamba neza nambo ewazirabako. Nagamba nze nalaba noodles za buli kika ezinyirira ezifaanana obubi na era tali kubisa bukubisa. Tali kupika bupisa. Ayogera mazima mwerere era yalayidde ku ssibu. Weskanti yabeeranga kakalineeri waggulu. Omukazi yennyini yagambye ku kakalineeri. Namalanga era n'agamba Grace Kane alina omukwano buli omu gw'atalina. Yamusindikanga audio note bannange kye wankoze ejjo naye akayimba kange weerabidde okukakuba. Omanyi nafunye enjogerezeganya n'abantu abamu abaliranye Ssuuna Ben. Okitegeera nti gundi ono bano ekyapa bakibanjiriza emyaka emeka ne bagamba nti Ssuuna Ben oleeta ekiteeso ekigula ettaka namba yali akabeeyungako nga bakamuwa omulimu gw'okuba nga yabasakira ki amawulire ng'ebiseera nga kyakola n'ambasada yamugaa nti nno guno omulimu gwe tukoze eki kati nawulira ekiteeso ky'okugula ettaka ebulenga oba ebunamwaya nabagamba nti nze kojja wange akola ki mulungi mu ttaka okitegeera tugende atajja mujjamuwa mu kibanja ki mpola kono nti kale ebiseera ebyo nga ne Nambwayo yapangira Ssuuna ki abawala ani abyogere ambasada ne opa yenyini nga Nambwayo yasobola kubeera bulooka wa Ssuuna mu bakyala okitegeera kati Nambwayo kyasinga omutanula yesho Ssuuna Ben gye yakuba wano ebulenga enasana ebulenga eyanamiriza ekitundu abantu batooke baganya ni yasibisiza ekkuba eryo nti Nambwayo bw'alaba ku ssente ezo n'agamba nno wano wendabika wewaki nga tebannaba okitegeera kati bwamaliriza ebyo byonna gundi afuna omukisa atandika okukola ne Ssuuna ne ku leediyo biki ebyo byonna kati awo wekujja bagirira gutandikira okwefumbira mbu yajja talina mukamu kati munnaye nga yeetegaani ng'ensonga azikola ki ng'ensonga azikwase nga Ssuuna Ben atandika ensonga ozikola ki ozikwasaganya naye Ssuuna yatandika okugula yagula ewakamoga nga tannabatandika kweyagana ani ng'ebiseera kuba bampadde n'obujulizi nti yalina n'akawala kemupangire baaliko NBS wali akyaddeyo nakola ki baava eri ku ttaka waliwo n'akawala kemupanga olunaku lwe basasula ompulesa nkugamba abaana abasinga abawala ba Ssuuna Ben ebisunzo babino Nambwayo yabeeranga nabyo ebyo byonna emisango gya Ssuuna Ben Nambwayo talina musango kati gwe kankubuuzeemu gwe omuwala bw'ajjanaga asigidde mu mpale ng'okola ki ne oba kiro ng'otegeera olina gamba nzisambadde empale webale nnyo ensobi ya Ssuuna esooka kuba bano pidde batematema Nambwayo bwazaakola ebintu bye gwe omukazi bwajjewuwo n'agamba nti omanyi omukwano gwange sijjidde mu mpale kuba bano bwe bayogedde twayogedde wali awasoose nti abakazi bano bajja balina ebigendererwa byabwe babaziza okwetega kati gwe obwongo bwe bukulema okutegeera ti ono omukazi ono obutagira mu mpale ayina kyayagala naawe n'ogenda n'oli ebiddirira byonna olina obigumira era Ssuuna olunaku lwe yajjira Nambwayo lwatagira mu mpale n'akimugana n'akitegeera nangwa yetogidde mu mpale genda ku buliri awo yakolera ensobi kuba Nambwayo teyeesobwa ku Ssuuna nga tebalinaako kakwate waliwo ekibagatta ekyo kye tubuusizza amaaso otegere n'okumutwala n'agamba nti kyogamba buli gwotwala ku poloti mubeere mwenna akutegerere nga bamuteeka ku kyapa balina ebibagatta
Falo katono nnyo. Omusajja agamba bwati. Katono nnyo nambemu. Wawulidde ku Suna Ben. Katono nnyo. Sokoleke. Nedda. Kubera omusajja omugamba. Sokoleke. Nze byomukazi okugira mu mpale. Wagamba tajide mu mpale. Okola otya. Suna Ben yagamba bwati. Nze sina kye manja nambwayi. Kuba sina kye nakola ki? Nze njagala twesootinga na mukulu Kamoga. Tali kunambwayo. Yagamba nambwayo sanga ekyapa kyayina ayina abantu bwe yagula. Okitegeera. Naye nze njagala kiri ekyapa kyange kye nagenda okusabirako amazzi kiriko Suna Ben. Kyayagala. Era na sayininga ddi transfer zijja mu Suna Ben okudda mu nambwayo. Kati oli wakusabidde Devicom nti muganda waffe obutayonna linnya lya kampuni. Aveyo akwata abantu bameka agambe Suna Ben nti wasayininga akwate manager wa FM akwata Suna Ben amugaye wasayininga nambwayo mwasayininga oba temwasayininga kino kintu kyangu nnyo wana ulide no wa Suna Ben ate okubugedde owani wa Suna Ben owa agasaka mu parliament bamutwala nze mbabuulira buli ayogera akatambi wano Suna Ben yakafuna obutambi 10 ezo mulimu akawa Lugembe Davicom buna nambe mumwenna mulina obutambi atabeera makiri ekyawandikibwa kya Suna Ben nakisoma mu Bakolinso era ne mulabula namugamba Bakolinso revolution tugenda mu Bakolinso ebintu byonna na Colinsians Colinso nsoma Bible mwetambulira principles of marriage amateeka g'obufumbo now concerning the things of which you wrote to me nziramu ebyampandiikibwa munyinyi muddemu nziramu ko ebyo byampandiikira. It's good for a man not to touch a woman. Sikirungi omusajja okwatirira abakazi. Nevertheless, because of sexual immorality, let each man have his own wife. Sikirungi omusajja akwatirira mukazi. Musajja abe n'omukazi omu. Musomera. Kinamusomera atawulira si byange. Let the husband lend to his wife the affection due to her, and likewise also the wives of husband. Namba wayalemedde mu nyumba. Kumugamba ajja gifuluma. Nyumba tenagwa. Suna Ben abalina bameka. Bible egamba beera n'omu. Bible egamba lwaki wasomye ekyo? Kino kye nasomye. Because mateeka gaaki. Namba wayalemedde mu nyumba. Nyumba tenagwa. Namba wayolera asibye bangambye ekiri kubukedde ayimba akayimba kamu. Tojja ginnemesa maama nagituuyanira. Kale tunoonyereza ani oyo gwagamba. Ayimba kayimba kamuzense batta. Tojja ginnemesa maama nagituuyanira. Naye nga yagituuyanira wa. Kale tunoonyereza ebintu bino kino ekintu kye mwayingidde kinene kirimu n'okufa. Era mu abakiyingira mu kiyingirize kyobula nakitadde mu Bible n'enkiwonga eri Mukama Katonda. Atambulira munakayimbako ke kasenzo leto obuzibu. Akaliwa. Akenkudi. Akenkudi yeyina okuliibwa. Suna Ben. Nedda. Suna Ben nze gano ge mateeka gwe tutambulirako. Principles of us. Yes. Nagamba Suna Ben bonereza omwana w'obuwala ku kibuga. Kubanga Suna ku kibuga yajja muki musiwuufu ng'abawala tebamulabawo. Kati Suna mwe mujja kulowooza nti ali masanyu ali mu kubonereza. Yesu asuza yenazaako nnaku abawala baamugaana nnyo. Era ffe ng'abannamasaka tumugamba Ben gendera ddala mu maaso tuli mabegawo kuba luli yali talinaamu mutwalo ate n'abawala bamwetega muleme kumutunuulira ebintu babitwala munnamasaka tebalina kye bagenda kutwala ffe tubannamasaka tetunnasituka. Kubanga kino ekintu tugenda kiyingira musically, lyrically, traditionally, courtically, locally, spiritually. Mugenda guyingira kati. Guno bannamasaka tetunnaba. Emmotoka tezinnakkirira buddu. Tetunnakuma byoto. Ogenda kulaba ekibuga Kampala bwe kikwata omuliro. So namba yave mu nyumba.
kubanga ennyumba tubadde tuteekateeka kolaki ani gwe tulaba atya Ayogedde. nedda this is a Lwaki reality show muteekateeka? abantu ekibagaza emboozi mukati mmwe temukimanyi tulina abakyala nga 6 ekyo bannamasaka mukimanyi tuwasa era ekyo temutukomplaininga kuba mmwe temuwasa ffe bajjajjaffe ewaffe Masaka bakulaba wasa jjajja wange yafaire n'abakazi 46 so tubadde tulina gwe tulaba yali Sulaiman naye nga mu Bayibuli muno mulimu omusajja yawasa abakazi 600 webale nnyo Aligo mukopa. kakati oli kusuna beni owabana otegeera abana bokka ate nga n'abalala bakyajja waliyo abawala be twatandika nabo obulamu e Masaka ku buddu va kuba n'abazza ekibuga eyo tulinayo nga 10 tulabe wano otegedde abawala be twatandika nabo ekibuga waliyo obwana bwaffe eyo bunnakawombe buli eyo buddu bumanyi okusiba empombo ne kaboobeza ettooke ne kakufumbira akatogo ka muwogo eyo kalina tuyinza giteekamu omukazi atamanyi kufumba luwombo atamanyi kusaanika na kunyiga ttooke eriganda ery'e Masaka ekyo nkizza gye muli neffe tubadde tulina gwe tulaba omumbejja naye kyemmanyi mmwe mukikuba temuli ku sayidi y'abannamasaka naye mbakakasa ffe tulina gwe tulaba ate mujja kubeera surprised nnyo ng'omuwala gwe nedda mugenda kwewuunya nnyo omuwala gwe tugenda kuteeka mu nnyumba eyo nga mumuyisa nga temumulabangako temumuwulirangako nambaye nga bamuyisaawo nga mulungi nnyo ate nambaye bagenda muddawa nambaye tebasaba mufulumya kubanga ndaba yeyaze mu mulyango amagulu n'agakwata nedda kyenjagala okugamba tunkubuulidde ennumba gye tugenda okukola ki okukirumba musically lirically spiritually traditionally fightically locally courtically byonna street kale ajja gifuluma bayibuli bwe mugamba ekivulu kyaddi kyekigulese 18 ogw'omunaana njagala okusooka okubeebaza mwebale kutambula nange yadde oba olumu mumpisaamu eggaali naye kituyamba okumanya owali ebituli ne tukola ki tutereeza njagala okubasaba abali ku mboozi mukati nabo bangulireyo ku tikiti kubaze waabwe ate abantu ba abroad eyo bo tebalinga wano omudigido bagutegeera mangu ate bali supportive kakati mu abantu begundi mulaba bampaabidde wano oba nsaba miliyoni 3 nze simanyi wengenda kuzijja bawaabidde munaku muzibu bakuwabidde ku ki singa bampawaabidde nenga siya mitwalo 5 niyo bukadde 3 family ya Katolo Bwama yakuwabidde golwaki wagisaba family ya Katolo Bwama yayisizza ekiwandiiko mbiraba ku social media intellectual property rights sooka olindeko gwe tusaba obuyambi va ku ebyo leka abantu batuyambe Enkudi Beach Festival entwala ebyange byonna babiboye emmotoka kalasi teriiwo bamanerenda bagitutte eri ku mbaata eri waguli ayitini eyo yagenda dda bagikubidde Semoto eri ku poliisi y'Essemoto bagikuba amayinja abadigize baayo abantu bakuyambeko abantu bange abali mu Bulaaya nze liri Puzzle Lunabe Munnamasaka mungulireyo ku tikiti nga bwe mugulira abalala mwe mwasalawo kwetikka migugu gyaffe temutukoowa kubanga mubeereddewo abalala nange bakole ki bambeererewo bangulireyo ku butikiti abaana battu mutwalo 2 enamba y'essimu mutwalo ku 2 ne miliyoni tiketi ya mutwalo bannabulaaya bantu bafunyi bantu balungi ate emitima gyabwe mirongoofu awo ensooka okwebaliza eyasimbudde embalaasi ono omwana w'ebuddu Amini yampise naagwe Lunabe kakati ffe buddu ewaffe tetutambulira mu kuswala era wano bannabuddu be balina okulagira amaanyi n'abanjagaliza ebirungi bannabulaaya bannayuganda ye nangamba ze nkutaddemu tikiti bimeka 5 nkulaga bannabuddu balina omutima yasimbudde na Amini mukwano gwa namba ze miliyoni 5 Amini mulabe waffe nazikuba ku mmeeza nangamba Lunabe tandikiraawo era kati ne bwolaba neetalandigida obusente obubadde bwonna bwe mbadde ngiraagira Amini yakubye ebiki ebituli njagala okumwebaza omwana w'e Masaka kakati mwe abali mu Shengeni diaspora abali mu Ddungu abawagizi b'emboozi mukati bano nabayimbira
gwe mwalina emboozi mu kati nakola wajja najja n'ennyimba nange bajje bangulireyo butikiti nkwate nga Amini bwe yakoze nange nvunyule kyenvunyudde Uganda tuli yake tulidde nodduka neya nja kusanyuka 0759 7 4384 0759 7 ereta mukasa yasi ate era tebakoma kumpa buwi ssente bangayidinge ne mulimo gwange kuba kati buli lukya kennakomyewo ku noobu abantu nabo tebandi bulungi emmotoka buli lunaku gye nnyina enkadde etomera bali ku ddogo emmotoka ewuguka buugusi naye ensobedde era ndi mweraliikirira olukindo lwawo nalwo era banzijanjaba era nkwebaza weebale kubeerawo bannabulaaya be baawulira nti ndwadde baasitukiramu baasitukiramu tobazannyisa ebanga ositulanye ebikazi ebinene ku stage ekyo nakyo era be bakiŋŋambye ne baŋŋamba kaakati ggwe walwalamuuko ogira oti ojja kutuka andi ne bakama baffe nabo tebatusaasira baba baagala full package Enkudi Beach Festival tulina Enkudi Muweema episode yesooka ku maki Enkudi Muweema abasajja abakulu entuyo wezisabira obutambaala egenda beriti Enkudi ya sawa 5 pakege ya mwe bankoma wa banambemu bawaalu badavikomu badankan Enkudi Muweema package cheddako session eddako mbadde mbasaba mutuweeyo kemboozi mukati ekyo kibasabye ngaaze wano kunkudi session tugenda kujja kunkudi mutuweemu emboozi mukati abantu tubanyumizeemu bannabulaaya ekitegeera tulinayo endongo y'ebinyaanya eduumiddwa Sona Beni n'embazi ennyambala egenda beretya Enkudi Muweema we mugirako kamera n'amasimu gammwe abantu ne banyumirwa obulamu bwabwe omusuwa ku musuwa overnight etandika ssaawa 6 ogwekiro wewanikira emikono awo bawanikira emikulu bwe baba bazina amagulu bagagalika dress code eri etya dress code tugamba abaana ab'obuwala basale ku miwendo ejengoye ze bambala nedda bawanise empanika y'ebbeeyi ekendeere abaana ab'obulenzi tebabalumya nnyo kwolwo olunaku babateerewo embeera enyangu buli omu anyumirwe Enkudi nedda obulamu bwa kiseera tobijjaamu kubanga bwe bulamu bwe tutambuliramu okunyumirwa abaana ab'obuwala ndabagambye bannange okwetega mujje nga mweteze kubanga ndabagamba temwambala ebintu ebibakwata mujje nga mwetadde kubanga gye tugenda mu overnight teekako akaleesu teekako ekyangungu okke abaana ab'obulenzi ankomma weeno ennyambala tetugenda gikkiriza funayo ekyambalo kya beach ekina omuyondo mu kiwatu tosiba peesa omuyondoyondo ate bwe ngabyeomuyondo lwaki otaddemu ebyo yennyambala obuwala yambala atya omwana obuwala teweekwata nnyo toyambala jiini teekako kaleesu kaleesu ye dress code nkyakuwa ebiri mu Nkudi tulinayo endongo yakabadazo eyo yabannamasaka ekulirwa Latiso bwe twalekera bendo ly'ebuddu tulinayo kokodi naye waali Maswanku eyabadde Jenny Muludi batikitooka ate ekyenjawulo mu show yange buli omu VIP teriimu lugezigezi mpita abaana buli alina ekitonde kyasobola okwolesa eno si concert si festival batikitooka mwenna abazina challenge tutaddewo ekirabo kiriwa Irene Ntale waali yagenda okigaba omugole yagulawo omukolo era yaggalawo ate yaggulawo Irene kano wandika emisa kimanyi gyoyagala okukiza nedda eyo fitina yammwe lwaki bwe mba nnyina omuwala gwenjagala mulowooza mwesibamu ajaluna mbiro ate nalaba ayingidde mu Irene Ntale nali nja kumutta era nagenda nejjambiya emmanju namugwikiriza agenze kufuka ne mugamba aluna leero lwenkujjako obulago
n'akubakuba obusimu Mesaki yamuyamba. Michael Singo ka Irene. Of course yali abanjuliddani. Muleke tambuze ekintu kya. Toyita mu lukwesi kwesi ate n'ogira. Tokolanga sona Ben. Ate bwe n'abandya n'amala bakubira drive bwe buzibu bwammwe. Kibula Bruno Betty ali mbizibu. Bonna Uganda buli kimu yakuba drive. Toteeka ku kamera bintu. Wazo malirize bigenda beera mukudi. Sibule tuve wano. Nze njagala okwebaza banna Uganda. Okunkomyawo ku Nobu. Mwatu nali naviirako ddala naye ndowooza mbadde sirina nnyo misango abantu banjagadde nnyo ennaku zino sikyagula na bintu bwe ŋŋenda mu supermarket mba namuzanga banga atugula nga bangulira n'emmotoka yange bagitayiza ne bampayo kye bampadde beebale kunkomyawo sinabagutegeera mbiraba ku social media wammwe naye kye tubagamba mukomye fitina eyo enkola ey'okulumba abantu nga bali ku mirimu gyabwe ne mutandika kati nafulumya oluyimba olwo naye nze mbiraba kuki oluyimba nze nayimba birala byempulira byammwe biki birala naye fitina y'abantu bano bakutte kamera n'emizindaalo ne bagendera ddala emutundwe gye basiibye ne balya ne banywa nenebuuza abasajja abakulu ku myaka gye tuliko nemukeera ku eggwanga lyonna liggweyo ligende litankula omwana wakatulu bwamakweyo ishu entono ate gwe muliko munaku muzibu nedda wano ebyokukola bitono oluyimba lwa Hinantale ekisooka omuwala bamwinamu interest kati abakikuba nedda abakazi abayimbi abakazi bagamba lwaki saatutte bo kubanga ate bo baali banzala wanga balowooza zisobola kunyirira kati ennaku zino entale n'aguma n'anyweza omuntu kibaluma senga tekabadde kantale wandituttewo kayimbi ki tewali I would resort. Nali mwagala naye kati musange oyagala bankube embondo ate nawulira napi akawandi akatuka omulungi kazo bangamba oli kunnapi kabakagundi ka mukwano nno leero ekyo nno ki atala butaziye mukinnampijja n'owaalooja nalaba muganda waalooja nja kumusomera ekigambo ky'omusajja Solomon's great wealth yali musajja mugezi nnyo bino nno bya ssente kuba Irene yaleese bugagga. The weight of gold that came to Solomon Yale was 660 talents of gold. Byeri AI gye nakugamba eddoboozi lyayina gold mulamba gold ayina na AI gwe bw'aba ayogera tomuwulira ate onaakola ki tayinza kuwa mukisa ne bw'onaakuba emimiro baliwo mu Nigeria ebyo biveeko bibyo eyo nkola yammwe y'Abannayuganda kuba buli kimu apazo tumalirize bannange mwebale nnyo mwebalire ddala tubadde ne liri pazo mwebale muwagira 18 ogw'omunaana Enkudi Beach Festival abana bagenda mpulira mu holiday right tukeera bukeezi basitende bagenda kuba bamudde bukeezi ku makya festival Sebo ojja Gaana b'ozaala okujja yenkola gye mukuumidde Gaana b'ozaala akubawaleka abantu beeyagala ku baana b'abantu bootazaala baleke eka kuleeta birowoozo bye bitajja kukola naye ng'Enkudi kitegeeza ki mazina bwe baba bazina amagulu bagagalika indiidi banyumirwa omukiri waawo obulumi agamba linnya mpola gireke neekola ki neetambula owaaye obadde kyanankolobola ebyo byonna bigambo biri mu Nkudi gospel mwereere overnight mwetulaga